chikumi 100 songs of revolution. Natade tuwage zizako tuwale mana zizeka bahima zile nyimba chikumi mujja kunyamba mubalire konzo gwange gwakuta omulina nga zodi chikumi mokaya bwatyo King Sanga agera maaso n'okubanga akakasa abawagizi be nga bwe yageze maaso n'okubanga ate afulumya album ya nyimba 10 gye yatuumya 100 songs of revolution. Ekigambo revolution gwe Munnayuganda agera maaso n'okubanga ate ongoberera kivunulwa mu lulimi olwangungu oba mu ntegeera ennyangungu ng'okwenunula oba amenunula. Kakati gwe Munnayuganda agera maaso n'okubanga ongobera ku Next Edition TV. Kanono kabonera akalaga nti King Saha ayongeredde ddala okujja direct ku nsonga ezizunwa Bannayuganda naddala mu kibagera maaso n'okubanga bayita politics. Era abantu abalala batandise okukitaputa mu ngeri obendala. Kabagamba King Saha ayiseewo nnyo waakoma atandise okubanga ensonga ezimu azitwala personal naddala ku mutendera ogw'ebyobufuzi. Newankubadde nga abamu abagera maaso n'okubanga bamuwagira naddala abakkiririza mu nkyukakyuka bagamba nti King Saha bemu ku bayimbi badde balindiridde ebbanga lyonna. Kale nno bw'abanga avuddeyo okubaako n'ebigambo byayogera oba oli ebiyinza okubanga biriteeko enkyukakyuka munda mu ggwanga Uganda kiyinza okubeera ekyekitirwa era eky'omugaso. King Saha ebigambo bye abagenda mu maaso nga mugobera ku mikutu gyonna tebikyali biwoomu naddala eri gavumenti eno era ne gye buvuddeyo yakoze statement nga bamubuuza obanga ddala alina enteekateeka eziyinza okubanga yeesimba agaye nti ye tasuubira kubanga yeesimbawo olwo ekigendwa kyokka kyalina kyekyokulabika nga ate ye ajjako gavumenti. Basaba mutuweemu twagala katiba olulimi olutuufu kati nze kandu bagamba amazima mutuweemu tukwate mututereeze tetulina buzibu nammwe temuli balabe baffe ffe mutuweemu oba mwagala misala tubasasule ne twetegereza ensi nga tukyali balamu tukyalaba bisoose ziweziri amayinja gatundibwa kibi kikola kivu buli kimu imani natugira bizinesi tamuzira ne mutuweemu mu nsi mutupatie dunia yetu watupatie dunia yetu. Muyimbi King Saha mu kaseera kanayongedde okubanga ateeka ensike ya entertainment industry. Jjukira nti omuyimbi ono King Saha gwe Munnayuganda agera mu maaso n'okubanga ongoberera azze agugulana n'abayimbi bangi nnyo naddala omu ku bamanyiddwa ng'abawagizi ba NRM mu lukulwe era abagenda mu maaso n'okubanga abatembeeta omutabani w'omukulembeze w'eggwanga Ken Lugaba Muhoozi atali mulala Biabekulu ba Moses Sali era azaamu kwongera ebigambo bingi nnyo nga beeyogerera ebisongovu. Abamu kye baagera mu maaso n'okubanga bagamba nti empalana y'aba neyinza obutaggwa. Abalala ba King Saha emirundi egisinga bakiteeka ku kyokuba nti oba oliawo akozesa ebiragalalagala newankubadde ng'omukulu ono yagenda mu maaso n'okubanga agamba nti ensonga eziruma Bannayuganda tekikwetagisa kubanga onywa biragalalagala oba tobinywa wabula ensonga gy'aliko ya nsi yonna. Azeye ayogera enfunda eziwera ku luguudo lw'e Nakawuka olwafuuka namulanda ng'amabeere g'embwa era jjo yalabiddwako ku kivulo ekimu mu bitundu by'ekyotera ekyamasiko FM bwe yabadde agenda mu maaso n'okubanga ayimba ku kivulo kino yastopinze okumala eddakiika eziwera nadda ku gavumenti n'akolokoota era bangi nnyo ababadde ku kivulo kino ne batandika okukissaawo nti ono yandireetere omutegesi w'ekivulo atali mulala Masiko Entertainment ebizibu olw'ebigambo ebadde agera mu maaso n'okubanga akozesa era n'agamba tagenda kuzikiza ekijja kijje yakyali ku nsonga yakulabika nga abakulembeze beddako. King Saha agamba nti oluguudo lw'ekyotera okuva we yabadde ayimbira okutuuka ku kkubo lwabadde lubi nnyo era naawe yayogeredde nti Minisita Kasolo ali eri adigida budigizi naye ng'ekitundu kyavaamu kikyafu era tekyetaagisa kubanga omuntu omulala yenna akiyitamu. Ono nno yalabudde ne Ssekulabula era zaakyogera lunwe nti bwe bituuse bagenda kubaako omubaka wa Parliament bwe bagenda okwefunira bamukalakate emiggo n'emirala gikwate ettaka ensonga kyemuvunaano wabula kitundu mwava okubanga kiri mu mbeera mbi kyokka ng'ate yali eri ayinaayina. King Saha naye mu bbanga tono tugenda kukubirayo MP Kibooko era ba MP mutambulire mu mpale 2 Lwaki ekibakubya? Tuzalidde so wezigera maaso n'okubanga zitambula nkujjukiza okusubscribinga okusharinga okucommentinga n'okutegeeza bannyinaffe abalala nti guno gwe mukutu gwe balina okubanga bafunirako
ensonga zonna nga bwezitambula munda mu ggwanga. 100 songs of revolution kiri wa King Saha. Jjukira nti ajjidde mu kaseera nga n'abasuubuzi bagenda mu maaso n'okuyita mu kaseera ak'okunyigirizibwa era nga abasuubuzi nabo bavuddeko ne balaga obutali mativu olw'ensisiigano gye babadde mukono omukulembeze w'eggwanga mu kisaawe Kololo etaavuddemu kalungi nakamu n'ak'eddagala era nga abasuubuzi bano bageze maaso n'okuba nga batiisatiisa okuddamu okwekalakasa singa ng'ennaku z'omwezi 20 omukulembeze w'eggwanga yasuubiza okuba nga agera mu maaso n'okuba nga abasisinkana singa kinaaba tekiteekeddwa mu nkola era akadde konna bano bakuddamu okuggalawo amaduuka gaabwe beeteke mu lockdown egenda okuba ey'emyezi ate 2 wabula bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo omukulu omu omusuubuzi ow'amaanyi mu ggwanga era mu ku bakulembeze b'abasuubuzi amanyiddwa nga Kabanda yalabiddwako bwe yabadde awa speech ng'ayogerako eri omukulembeze w'eggwanga yaweereddwa icupa y'amazzi n'anywa wabula abasinga kye bagambye nti ku bigambo byayogeddwa omukulu ono ddala yabadde yeesiga ki okumalirira okunywa ecupa y'amazzi yamuweereddwa omu ku bakulu okuva mu gavumenti. Kati nno kino kiwaliriza bannamawulire bangi nnyo okugenda mu maaso n'okumunoonyaako bamusoyesoye kajjojjoyi w'ebibuuzo okumubuuliza ddala ku kiki ekiyinza okubanga kinaddako eri obulamu bwe teyatidde kuganywa kigendererwa kimu byonna. Kabanda mu kuddamuko bamu ku bannamawulire bw'ati bw'ategeezezza. Nayogedde nga nkozesa amaanyi mangi obumalirivu n'obusungu n'entuuya nanga bw'ondaba. Omwami eyambadde wano ye muwabuzi wa President Museveni ku Valley Addition. Nagezaako okumpa amazzi emirundi 2 nga ngagoba. Nannemerako nangamba amazzi matuufu ganywe tukulaba oli emotional. Amazzi ago nenganywa naye nga maze kulagira abasuubuzi bonna nti amazzi nganywedde nagampadde wuuno. Kati essaawa eno ngenda ku medical check-up. Naye ebinaavaayo byonna nze nkubiriza abasuubuzi bonna kwebeereramu. Nze nkakasa nti Ifrisi erina okufuluma amaduuka. Bw'atyo omu ku bakulembeze b'abasuubuzi mu kibuga Kampala atali mulala wabula amanyiddwa nga Mwami Kabanda ng'ayogerako eri bannamawulire ku nsonga ezabadde zitandise okuba nga zisaturatinga ku social media ku ngeri gye yeesizeemu okuba ng'anywa amazzi gano agamuweereddwa omu ku bakungu okuva mu gavumenti. Kyokka mu kiseera nga kye kimu yabadde agenda mu maaso nakuba nga awanda bigambo ng'abyolekeza omukulembeze w'eggwanga yabadde amusimbaganye amaaso ku nsonga ezigenda munda mu ggwanga naddala ez'omusolo gwa Ifris. Next Edition TV ensonga twongedde okuba nga tuzongerewo n'okunoonyereza ddala bino biggweerawa wabula nga ky'oba ogenda mu maaso n'okuba ng'otegeera ensonga z'abasuubuzi zikyafuuse namulanda ng'amabeere g'embwa. Nayo eriko omusolo kituufu. Onfuna bulungi weetaaga abantu bana ba technocrats ab'enjawulo abamanyi akantu kano okukataputa n'oka-interpretinga. 4 people. Omusuubuzi n'akugamba obusuubuzi kakodyo nti buli muntu yenna buli musuubuzi yamanye engeri gya balansingamu akantu ke kano okufuna amagoba. Kituufu ekyo. Kakati kitegeeza omusuubuzi privacy yo gimugjeeko omuwadde abantu bana abagenda okuinterpretinga n'okumanya ebyama bye byonna. Privacy yo gikoze eki? Ogimugjeeko. Kakati ogenda kutegeerera ddala A to Z about his or her business. Wano kyenkakasa awatali musuubuzi ayinza kukikkiriza. Nga naye bw'atakkiriza obulusi. Nga naawe bw'otakkiriza muntu kujja mu business gy'otaamutandikira. Wano Paul Kagame kye yakoze. Abasuubuzi yabagambye nti nedda. If nga muno mukabarwa ssente, I'm going to invest in you. Mbawa capital. Abasuubuzi n'abakulemberamu n'abatwala mu India. N'abatwala China musuubule. Era n'amanya ne ssente kubaviiriddeyo. Kubasuubulidde. Then n'abaterawo percentage rate. Ezizza ayagala bwe kiti nammwe bwe kiti. Nga yakuwadde capital. Naye wane waffe. Wane waffe nti omuntu. Olisi yakuwa capital. Tamanyira gye wajja capital. Wane waffe oli atandika nga bw'atandise nga tomanyi wajja avudde